Onalebaliwa. Onalebwa mwaliwa. Aweka wepe na omani. Onalebwa weka. Yo, Solid and Star is me more the very man them chatter. Starting and Solid and Star we are there so pan Diedo. Yeah yo. Guys are forever representing my only perfume with a shatter thing them. I know the man them a shatter for a better famous and master. Watch out. There's up one time myself a mudra. There you go man nga batade mu Japan. Usantina musijadu santina. But she big up on everybody for turning up for the party. And a party of face, so come over to Kusala Kobanangi. Eva in the Nangi, Abagara, Bagara Kamala. Go manifest, go manifest, Kukalewa Keduda, but TikTok Abana, I love people, Bachala Faith. Go mani. Bana embewa zokubanga musaze ko ne mulaga amanyi ganeno. Ngera batugena ogalaga ngena kuzomweza asa. First of all, sigena kwebaza abantu kulasti. Fenga basira mtukiriza ti Allah byonna byaleza babikoze ki? Ababireza tenga yakomayo ngate yasoose. I want to thank all the sponsors. Every sponsor that believed in me and came on board. Pepsi, thank you so much. Victoria University, Safe Border, PDM Photography, Galaxy, Mwananga Omanyera Bziu Wangena. Mwana big up on yourself here. I'm so emotional. I can't take a short notice. First of all, try to call a person on Wednesday with day. Yeah, Langa, Avigera Nagida, Tamari Miluni Nagolachi, Aviko Langa Omani, Mukama Msasi, Netui Giranga, Bantu Abazegera to Batino Kolachi. Nengawana Chamber Soup is all Nako, on the Nawaga Deda. Eh, Joe Mania is of your Navisara. Alegaza mutimani. Atenga nganga omani security tied by the Solidus Nako. Abantu bafe babatisa nnyo. Leba bagamba omunegenda mu bakoli abaniga bagenda baku mu bugatto. Bameni ne bakoli affe. Kafumita bameni teyagena kuba muntu bugato katimba bulirangera omanyi mudwa Solid and Star mutenga mukimanyi nobody go say we have to set things again. You got the police there, so we are in cooperation this time. Yawo manyi mwana eranga manyi gabantu tegabulayo wali we are this just njagala abantu mukole kimusaleko zangena balagama ina wagadedda yaki twina abana baffe abomu ghetto ekyo bana ekimuli kyamwe kituuse naye yawo ekyo kyammwe azokagire ndoza ntekera abana bange azokagire tekera abana bange obangire mugono engeri gyatuusere tusooke tubateekeyo nga bebajja batule wano. Ava Peace Joelanda yo kakati abaana we bali waneeno ngeko tulina dancehall cypher siwe kiri tugenda ku embali waliwo abaana baffe abali wansi nga ate bali shata n'okusinga ffe mwana wadde nga ate naffe tuli babiri. Nagamba buli ekintu nagamba ng'ozambe nga tonnakuba tune ezo oyo zambe mwana waffe wali ku lube wa wali waka yabeeranga ngukuba ne mugamba tutuusemu wetuti ne wetu abaliyo si be basinga
abayosi be basinga naye mukama babawadde kyova atuwa respect babako omutima mukisa gwaki ga mukama nga fefe wakikola fefe nga wakikola sebo mukulu wange oba muto wange oba mukulu wange just wakola ajukiza etiketi ziri out next ticket kweri momo pe kweri odailinga star 165 star 20 nogoberera ki procedure tubeko tugenda tuzikebereko amameza bannalongo baabo bagatunda nenamba kweziri eza reservation poza abali wano ng'oyagala ogula emmeza era osobola okwogera otugamba mamipimwe bainyo mukwano gwe balina okwongeramu ennyo nino oyagala tumuzeemu ki oyagala akola atya bagambe kyenyiza okubagamba nti buli bwe tulaba nga geto youth ng'ono nga geto stamb ono ashininga geto ebansanyufu si bwe kiri kati njagala gulirayo tiketi ba upcoming artist mu geto ng'oli gwe wasalawo okutambulira ku mazima wasalawo okwebereramu ate ng'otambula ku alaali njagala gulayo tiketi z'aba upcoming za $5,000 abakyala bali awo temusubwa tubeereyo ng'ennaku z'omwezi 3 kuzawugwawo mpozi n'ekirala kyenyinza okugamba abandaba ssaawa zino tuukira okusaasirwa kwange eri famire ya Tamale Mirundi kama yeyongera okubagumya mpozi n'abantu b'ekitezi tulina mmwe tetuzibye maaso oba amatusi magale nti tetuwulira bulumi bamuyitamu era nga tujja okubabeererawo mu mbeera yonna si bwe kiri maanyi gaki 226 mulinde akaddako Yo, hello everyone, ladies and gentlemen, abachala n'abaami bamwise Pepe Busiwo okutuuka okusembayo kabadde kakodyo Nenga, I'm so proud of you, my bro. Divairo mwana yensonga lwaki nange ndi wano olwaleero okwagaliza buwanguzi ku lunaku ku concert yo yaman era nakukoowoola abawagizi bonna abali eyo bannayuganda bannaffe n'abatali bannayuganda abannakenya bamutegeera nnyo Mudra East Africa mutegeera nnyo mwena toyiwe ku zo grounds yaman tubeereyo Fefe Busi nasazeeko dda kambagireko okwo ku biwaani yaman Chiganda changa, I just wish you the best. Eranga nkukakasa kuko awedde dda naki. Era nguzeeyo tebemu bageto youth mugenda kweyagala. Thank you so much. Banamawulire, you know the respect I give you. Person is okutabira usinga mbera temuliwo. Yeah, that's for sure. Tuchikolere Mudra. Mudra deserves it. Mudra is very disciplined. Mudra is just our G. He's okuba ndi munamawulire, but again I am working with the team and I always work with someone. Yeah. So Mudra, one time me and Prim tujja kubulira naku lwetwasooka owulira ennyimba zo and you're like mwana kayo navuddewa. Yeah. It is such a very amazing story and how we got to know you and where we are right now. Man, Chakavinya. Wish you all the best. Twagala ogendo chikube. Bubi nnyo. Kazoyo kanafuye. All the best. Allah akuteremu obwangu. Neyanziza nnyo mwebale nnyo okujja okuwagira Mudra muganda wange. Mudra si mukwano gwange, Mudra muganda wange. Tugende ku Zoe Grounds tuwagire Mudra. Well done, Soul Assassin. One time my guy. Tamanyi kawuwu wakufa. Wakushira bolunaku lwolwaleero. Alright, big boy shot. Could get like free passes, we could get anything. Nalongo but we are going to buy a table. Nalongo wandika table. Thank you so much. Yo, bachali banga bageto mukimanyi nati nange ndi mu haso zezero.
ate tumala ffenna tuyike wamuddu bwe tuvaayo ate kiggwerewa bujazi naye nga nange nga geto youth omanyi bagamba nti wali kyewali musubbawa kyegufiirwa kukoleza musubbawa mulala. It takes nothing from a candle to light up another candle. Nange essaawa eno nsazeewo ku majja ge mumpadde nange ngulireyo ba geto youth baddeemu ne bakyali tiketi za mida 5 essaawa eno bazigabane baziryenga bunyama kyekimu kajani omulala agula. Tweyanziza bashobora kufuna naye yanguzeho tiketi za mitwalo 5. Mwana mama sita we bali kuzikiriza mu kubeera omuntu eyawandika ku nnyimba z'obboli wakabi. Oyo mama sita yagula dda tebo talyogedde ne Fefe yagula ate ye bambi nga omanyi. Everybody twebaza nnyo PDM photography, ne baza nnyo Pepsi, ne baza Victoria University, ne baza Safe Border, basponsa baffe mwenna bannange Katalean Candle, thank you so much. HM wange bana ekyobumanya kyokoze nga omanyi woyimirira kuba nze nasomera mu ssomero lyo Jambosa. Tugamba munange ogenda tulaga omukyala tumusuubireko olwo ekimuli tukisuubireko olwo nga 3 oba tukwate mukko akabi kali mukulwa kasitookerayo omukyala yagenda bayeeta leero gyamulaba essaawa 4 tujja ba tuguddewo ate omukyala nze golaba ndi musajja musiraamu njagala byalaali ulira njagala byalaali ate abakyala bansabire nfune nnyo obusobozi yakuweza ziri ze bagamba oba nabo bagambye kozi nekirala n'ebisanyizo by'okuwasa mbirina buli kimu kiina era ngenda kuwasa ennaku z'omwezi nga 3 awo wennyini mbalako omukyala nkyamunoonya nga omanyi ono si mukyala wange sebo ebyafaayo bye nayogeddeko byabadde byaffe nga omanyi biki tebabadde muti ate nze mubuuziza nsenze abaddamu so nobody sankana nga omanyi the man sese seeganye bantu bange abantu abange naye njogedde kiri nti ndimuko aka aji nga omanyi ndi musajja musiraamu sewakana ddiini yange kubanga Allah yabikola wekiri omukyala njambalaga namba 1 tekigana kubayo namba 2 eyo namba 3 n'ennya nenga siinako n'ogwa natunulawa eyo obutambi bungi eyo tulinayo obutambi bungi ate nga bwe basinga nga omanyi. Okay, thank you so much. Mudra tubadde naye tuli naye naye tugenda kuvayo ku tiketi za mitwalo 3 fenga just nange nze mba natete mwana era nze nange mulinde bageto bitwe natete tiketi za mitwalo 5 tukuleza meka wanji za 5 za 5 ndiye la bote monjo wesa kale nange nakuleza cha 5 kubanga kuna arrangement twende tukola behind the camera ne Mudra ne Viani so kati kwa kulabisa nange nakugeleza cha 5 wanga Mudra wakabingi aje yetu naye motoka afeyo mbi mujojimanyi BMW X6 egenda kutambuza olunaku lwonna buli wona agenda amafuta agafe so kiri kisobodde okukola blood engagula tiketi za mitwalo 5 nange kubanga oyokyaliwa baziwandiike omuntu ogenda nazo Sanyiso nso okubeera wano ne muganda wange sanyiso nnyo olaba mikwano gyange gyonna mwana mwebale kujja bulungi muddu oyo andi ku mutima mwange. That's my brother right there. Nga 3 akafo tugenda kayiwa akafo kalina okubimba mwana naki
Roger aguze ki? Maradona. Aguze tiketi za Roger wakoze. Tiketi za mitwalo 5. Masimu mukuru ngenda kujja nkuwe dongo kyekisooka ekyokubiri emitwalo 5 ngalekawo wano sibya kusuubiza oyagala nnyo sente gwe naye nga maani mbagala nnyo ndoza tugende mu maaso. Sayuse nnyo okubalaba yamagero Mr. Mudra the Viral kyakabinya long time neera kyamanyi kwetule enkoko kola kutya eno mission kiki agamba yakola atya akabonero ki ennaku z'omwezi nga 3 tuliko z'eggulawundi nakomudra katero yakoze atya tumukuba esimu give her once again. So I tell him, yeah man, put it up on conference still alongside Mudra the Viral. Tujja kubeera omenase era tafepa yatebo yewe eredi bazisasula era nga tewali kikiwe abadde kyagamba. Ik heb erover nagedacht en ik zal er ook inspannen en ik heb ook 30 tickets. Aguze tiketi ya 3 banange. Ozambe! Ozambe! Ati Kigwera wa Mudra ennaku z'omwezi nga 3 Wampita Victor Rose ngenda kugulayo tickets 50. Emitwalo 5 nvaano nga nsasudde by the way. Bagamba ennaku z'omwezi 3 tugwere ku Zoe Grounds to supporting omusingi omunene gwe tulina mu industry. He's not only an artist, he's been a writer. Abamu kufa atuwandiikiddeko n'ennyimba nga temunaziwulira. So 30th August, dressing enkondo, you know how we do it. Nga 3 mujje ffenna tubeerewo ku Zoe Grounds. Thank you for coming. Nga 3 ffenna tubeere tugende tuwagire Mudra. Great boys, we are so happy to be here to support Mudra come 31st of August. Chinyagala ngabano we tujuze newa ku Zoo Grounds. Let's support fresh talent. Nafe tubenga tuli inspired. Kamocha. Wondaba all representing from the president to HM Mickey Wine. Era kamwena akatebe kubanga mukulu wange wanasoka bamuzeeko. Yo bananga mwenna abazotusalako leero mwebale kuwagira muganda waffe Mudra the Viral. We have to make everything run viral. You understand? Ennaku z'omwezi mwazitegedde ekifo mwakitegedde katugende tubasabule kusabula paka kuwulira ki muganda wange Mudra njagala okutwala omukisa guno okwebaza
okulemerako paka last ffe mu ghetto tetupowa. Thank you for representing the ghetto well. Thank you for representing the people well. Thank you for representing the industry well. We are also going to represent you well. Yeah man, go billion. Man, deso. Ngena kwagala gotenseno. Kukwagala gotenseno. Yes man, enakuzo mwezi nga 3 bannaye nga akomiti wagambye. Yeah man, Zoe ground. Deso tugenda kutwa diru nachi. Yes sir. Champion good ekawempe. Tubero nga 3. Agamba yasangwa abali baloga kapito yaggwawo. Nga ffenna tubeereyo ku Zoe Grounds. Tubeererewo omusajja oyo because bw'amaanyi nnyo. 30th Zoe Grounds Lugogo. Nange nja kubeerayo. Oyo. Bamuse Joey Landa. Like abafuna musente gye muli. Tulina wa sugar mama wano. Honestly, I met Mudra natanatandika kuyimba. Naliko mu studio ne bangamba all writer bwe tukuleetera owakabi ne bandetera Mudra. And by then yali tanatandika yimba. I'm so happy to Woyo 30th August. Ambaza kumati tondiki yokumambali wabula kimuli kyange sikugabana newe ndwala kimuli kyange jakwagala nkomewe ntuuka ebisenge by'omutima gwanjagala bibe nga byetaaya kuba omutima gwange wano mpulira nyonga. My name is Ronnie. I'm here to represent Mosh Hits for Mudra the Viral. Bambi mwebale kubagala, mwebale kutwagala ng'endogo ya Uganda. Ffe abayimbi abato tulabidde ku basajja abo era twagala naffe tubeeyo kubanga batuwa emikisa okulinnyawo ku stage nga tetukasembeera. Thanks for coming. Ennaku z'omwezi 3 August. Abagamba bebbo banyala babatofe bebbo banono sensi bebbo abudula nze baputa kingsalo wesite zabakambwe yasiri geto yuti ne bakibosire mwena abakwatamu ennaku z'omwezi nga 3 tuli waliwa biribotopia emama boko Anise Shabada say straight out representing to the illest, most wickedest artists. This is W.Boom. Ngasatu tulondani ngasatu tuliwa yaman kulagirira abantu ekifo ekyo kyazoe waliwo abadde baŋŋamba ekifo anti nga womanyi weewaana ekifo ekyo wotuuka ku Orange awo wennyini opposite ne cricket over wajjoba munnaffe abanamuwagira bambi mumuwagire kati abanajjako saidi eno nga muwagira ffe kale nga muwagira Uganda Music osala busaze Orange nodda wane noyita wa Shoprite awo biki oba noba wetere ewali KCCA ground oba Philip Omondi stadium abawagira omupiira Philip Omondi ekisaawe kiri opposite ewali KCCA ground bano kukuba okkirira abaana ba Mubs biki anja wetwa bachambugo bichokkirira awo nojja ani ayinza okwalagirira obulungi somebody says ku Shoprite wotuuka ku Shoprite awo yambuka bwambusi ekikubo kiri awo yambuka bwambusi ku Shoprite yambuka ekubo liri eri ku Shoprite ngokola otya oyambuka ng'oli ku Zoe Grounds mukitege nagenda okujja wa Mudra naso I am giving you 1 minute to invite Mudra on your own. warahmatullahi wabarakatuh.
amanyanzi abuchaze Samakula omnino kuva ku Super FM. Modro manje tutegeeza joli, you know. Last week nadine mwami Sematimba nangamba mwayogedde. Kati kye mwayogedde saagala ki revealing amadakika zino naye nga kyoba omanya yaŋambye nti akwadde package ya millioni 3 ku Mpeo on air. Nalongo. Mfudde mu safe border Modra. Tugenda beera nawe paka ku kiro okuva ddwanga bulijjo. Nga njagala obategeeza nti mwenna gula tiketi y'osirike abaana b'Ekawempe mwenna Gaza United buzugu bugenda beerawo ku kiro. So gula tiketi yo nga nsatu twesange ku ssonga. Ebintu byakulabisa bulabisa. Amanya gange bakuta Nalongo Lewis. Nga ndi omu ku bategesi. Nebaza Katonda nti Modra yampa chance ekola naye ate nkoze n'abayimbi abalala banewonda bankolera omuyimbi manya abakyali wange ku mutima kuba abayimbi sitera kukolagana nabo naye ngaye mumanyi si mububi but Modra, thank you for the opportunity, thank you for believing in me. Mwana abaana bakabi bangi wabwereyo naye n'okubira Nalongo kiba kitegeeza isi value in me. Mwenna njagala okubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kujja kutubeererawo olunaku luno. Press conference y'embaga esooka ey'omuyimbi nga tannabakola show. Buli wakolanga press conference abantu ne batajja kulaga mukwano manya tolina kitambula. Naye neyanzeege on behalf of Modra, on behalf of every artist that is seated here. Thank you so much guys for coming through for us. Mwana tweyanzizza nnyo naye nga 3 mbegayiridde bwe mutajja abaana bange tebagenda kulya sente zemuleeta zinsasuza mbegayiridde mujje nga 3 mulage Modra omukwano tuserige out. Saba Mukama batwogereko bagaye bannange bali abaana bakubye show tuli ready. Ate nze ndi mukazi musabi ngenda kubasabira mwenna muserige out mwenna mujje tubegayiridde n'abali ewaka abandaba ku TV abandaba ku mikutu egy'enjawulo mbegayiridde mujje muwagire Modra. Badayi mwebale nnyo Peter Lawrence Salongo nga nkola ne Angwe Management ye company eyange eriwo okwapliftinga okusitula buli kitone eky'omugendo kiteke ki waggulu era mwebale nnyo mwebalire ddala tubeereramu era kwolwo lunaku tulina akasiki nga 29 laga agenda kaaba ayagala ajja akole ki abeerewo n'ayagala okubalaga jangu olabe ku birungi kwolwo then ku lunaku luli tukere ku makya twasazeewo wali lugogo kulwakuba bwe tuli tusobola okukolera buli kyekola ki kyetwagala. Security tuyina y'amaanyi aliwa Pere head of security wali Omi gwenkola naye bali wa manager naye wali omukyalo ono tukola naye nono kubana abantu omu ku bo ajja kuba responsible ku kintu kimu n'ekirala. Abagamba twabasuubiza tiketi abayimbi era tujja kubaako n'omuntu addiiringa ne deski yamu okubawa wristband. Si buli muyimbi okitegedde bajja kuwa wristband osobole okutuuka backstage bwojja okutuuka nga Modra the viral. Assured, this is PDM photography. Modra tuli wamu nawe paka nga 3 August fenna tusaleko PDM weri ebishani wali bijja soma ku internet abaana baffe we bali buli gwola bayambadde sati ya PDM tujjagabayo n'amasati Evelyn Mike. Yes wafunye dda so tubeereyo fenna tuwagire Modra the viral PDM photography for your perfect pictures. We are located in Bukoto opposite B+ ne Maria's Galleria Maria's Galleria level 5 shop number 19. Come support us as we support Modra nesunze kimuli kyange. All right, thank you so